Let's have order and listen for the ruling. This is the ruling that this court has made on this bail application. I have heard and considered carefully the arguments of the counsel for the applicants in this bail application. Also considered the arguments of the state objecting to the same. I wish to state that the right to apply for bail is premised on the presumption of innocence. The accused persons herein, having pleaded not guilty to all the charges preferred against them, they are still presumed innocent until the contrary is proven. The accused persons have exercised their constitutional right to apply for bail, but as stated by the state, grant of the same is at the discretion of this court, which discretion court must exercise judiciously. Each accused person has presented 3 sureties. The state objects to the substantiality of surety number 1 and number 3 of A1 and surety number 1 and number 3 of A2, basing on how the letters introducing them to court were drafted by the authors. She states that inquiries are still ongoing and there is a likelihood that the accused persons will interfere with the investigations and witnesses if released on bail. She further argues that the accused person may abscond to trial if released on bail. I wish to agree with the counsel for the applicant that asking the LC1s to draft these introduction letters, the way states once it done, will be asking too much from these LC1 chairpersons. My view is that this letter should primarily introduce the surety to court. The other information as to the addressee and the purpose may be required, but it is, in my view, secondary information. As regards the ongoing inquiries, I'm not satisfied with the argument of the state. She has not demonstrated to my satisfaction that the accused persons have the capacity to interfere with these inquiries. And in my view, since inquiries are still ongoing, this should be the reason this court should put into consideration while deciding whether to grant or deny the accused person's bail. In my view, as regards the issue of the accused persons absconding trial, this, in my view, they are just fears and suspicions. And if courts were to rely on fears and suspicions whenever they are raised by the prosecutors, I do not envisage a situation where a court would be releasing an accused person on bail. Ordinarily, an accused person was a fixed place of abode and has presented substantial sureties to guarantee his attendance of court. That person should really be granted bail unless there are compelling circumstances that dictate otherwise. In my view, these circumstances do not exist in this case. I find the sureties as presented substantial. The fixed place of abode for the accused person seem not to be an issue. The general view of this court is that I should incline on protecting the accused person's right to personal liberty and also preserving the presumption of innocence, since they have pleaded not guilty to these charges, and as such, they are still presumed innocent. I do release them on bail in the following terms. Each accused person shall execute a cash bond of 2 million. Execute a cash bond of 2 million. Each surety is bonded 20 million. This is not cash. You're required to report back here for mention of this case on 7th of February at 10. You
report back on 7th Feb at 10 for mention, now that inquiries are still ongoing in this matter. Kookie emuwadde ebbeeyi ya miliyoni 2 n'eyimiridde emiliyoni 2 si za buliwo. Ajja kuddanga 7 omwezi gwa 2 omwaka guno. Tuli basanyufu nti abantu baffe Abtex oba Abe Musindus wamu ne Francis Elvis Juko bakkiriziddwa okweyimirira. Omulamuzi Awadde Judge ruling ebadde nnungi nnyo n'agamba nti akaseera kano tebalina musango okutuusa nga babaleeseeko obujulizi obubalumika nti be bavunaanyizibwa ku njega eyagwawo awo. Era n'agaana olw'ensonga eyo tayinza gaana bagamba nti beeyimirirwe bagira babeera bweru okutuusa nga ennaku z'omwezi nga 4 nga 7 omwezi ogwokubiri state emaliriza okunoonyereza kwayo kubanga kisoboka okubanga ne beyaleese mu kooti bakyamu ng'erina kuleeta balala. Kakati ekyo kye tulinze era kye tubadde tulwanako okumala ebbanga nga tugamba nti bannange toyinza kugamba nti embeera yonna eyaliwo ku Freedom City ogivunaana ku Abtex n'ejjuuko abo nti be bagivunaanyizibwako ate ng'obujulizi gye buli ku poliisi babulina on fayiro zaabwe obulaga nti Abtex si ye yategeka fireworks zategekebwa balala era abaggala geeti eziyingira n'ezifuluma si yali Abtex oba jjuuko. Abaziggala baali balala bannyini kizimbe bamaneja b'ekizimbe. Kyannaku nnyo nti tebabaleese mu kooti. Kyannaku nnyo nti abategeka fireworks tebaleeteddwa mu kooti. Kyannaku nnyo nti n'abapoliisi bennyini abapangisibwa okukuuma abantu n'ebyabwe n'okulaba nti wabeerawo crowd control management tebali mu kooti. Kubanga komandanti wa poliisi kasita bagamba nti gwe bakuwadde obuvunaanyizibwa obw'okukuuma concert gwo nnamba emu avunaanyizibwa ku bantu n'ebintu byabwe kuba gw'olina obukugu. Abtex oba jjuuko si balina bukugu bwa kumanaginga crowd nga bwogedde nti gyali emitwalo egisukka mu 2. Abalina obukugu ye poliisi era kye kitwala omuntu ku poliisi okufuna olukusa n'okupangisa abapoliisi ne babasasula ne bagamba nti olwaleero tugenda kuba na concert nti tusuubira abantu emitwalo 2 poliisi n'ebala ensimbi leeta zino ne zino ne zino tukolera omulimu ogw'okukuuma. Kakati komandanti wa poliisi baganye mumukwata n'abapoliisi abali ku duty. Ekyo si kyabwenkanya kitwenyamizza wano ate we batugambye nti n'abamu betukyetaaga be bamu kubazza okweyimirira Abtex. Ekyo kitujja enviiri ku mutwe ne kitulaga nti waliwo okugambolinga okw'amaanyi. Twaleese abasecurities ku makya nga babalaba ne tubateekayo n'ebikukwatako nga babalaba ne tuzze kooti egenda okuwa ruling yaayo baga by the way n'omu ku abo y'omu ku betunoonya bino bimbolinga bintu byakugamba nti tukwata ono tukwata oli. Abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe. Abtex n'ejjuuko banakuwalira wamu n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe banakuwalira wamu n'abantu abalumiziddwa. Njagala okusaba gavumenti nti ekole ekiteekeddwa okukolebwa okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Tebajja kufuna bwenkanya ng'ate bakutte bano be bayita scapegoats. Obwenkanya bujja kutuukibwako nga namba emu nnyini Freedom City azze n'annyonnyola mu kooti byonna ebyaliwo geeti zaggalibwa zitya amakuufulu ago agaaliko oyo nannyini Freedom City ayina okuleetebwa ne manager w'ekifo ayina okuleetebwa komandanti wa poliisi eyakuuma ayina okuleetebwa n'abo abalayisinsinga fireworks kubanga ogenda okulayisinsinga fireworks mu kifo omala okukakasa nti wajja kubeerawo buzibu. Bawa layisinsi abategeka fireworks bannyini kifo balina okuba nga bonna be bayimirira mu kaguli. Naye tuli basanyufu at least
Abtex yadde bagambye milioni 2 tugenda zesonda tewali kizibu zisasulweyo tulabe nga Abtex afuluma nejjuuko ate twongere okulaba nti tulwana nti wabeerawo obwenkanya abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno beba bakola beba bajja mu kkooti ekisembayo enkola ey'abategesi b'ebivu nti omusango guno tugulinamu obweraliikirivu nti webatandika okugamba embeera efaanana bwetyo nti bwategese ekivvulu katugeze Abtex nga wano bwe yakoze nti wabeerawo ebibeerawo byonna yadde wapangisa poliisi ejja ekola omulimu gwasigala avunaanyizibwa then olupoliisi obuvunaanyizibwa bwayo buli ki era oba wabasasulidde kukola ki kubanga ye ategeka ekivvulu alaba n'agamba abantu bajja kuba bangi nyinza obutabasobola kanfuna abalina obuyinza be banaakola omulimu ogwo n'abasasula ne bajja naye ate bwoddayo n'ogamba nti abapoliisi be baasasula ssente obutitimbe n'obutitimbe n'otabakwata n'otabagulako musango bagenda kuteeka mu katyabaga abategesi b'ebivvulu nti babateekako obuvunaanyizibwa ate obutaali badde bwabwe so n'olw'ensonga eyo twagala obwenkanya bubeerewo nga bakwata commandant wa poliisi ne bannyini kifo abaali bavunaanyizibwa ku nteekateeka eyo kigenda mu maaso simanyi lwaki baasi eyo egenda eruzire ekyali wano ng'ate ono omuntu waffe babawadde ebbeeyi tulaba n'abalala abaliwo naye situmanyi katusubire bazze kuuma katusuubire akomawo nga 7 omwezi ogwokubiri addirwani yiga